الحمد لله خلق تفضلا واصطفى من عباده رسولا. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأعوذ به من أسباب سخطه ونقمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأنداد، وتقدس عن الصاحبة والأولاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده الله ورسوله، جاء بالصدق وصدع بالحق، صلى الله وسلم وبارك عليه. أقام للتوحيد منائر علاما، وهدم للشرك أوثانا وأصناما. وعلى آله وأصحابه كان للمتقين إماما، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أبدا دواما. Amma ba'd, tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hoyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera ng'atonda abantu ng'asuukulumya abamu ku banne baabo, n'abeera nga mufu abamu baasuukulumya amaddaala mu daraja, katugeze n'ateeka ku ddaala nti ono mumanyi ono simumanyi. N'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala wastafa min ibadihi rasulan, nyini kubeera ng'alonda mu ffe abaddu be n'alondamu ababaka be betuyita ba messenger banga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama, we yasindika gye tuli nga batiisa era nga basanyusa. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, ne tumwebaza Allahu azza wa jalla, ne tumusaba Allah abeere ng'atwongerako ebyengera byajja ng'atuwa n'obulungi n'okusaasira kwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga nkakasa nti teri asinzibwa mutuufu okujjako ye Allah azza wa jalla, omu yekka tannakimwegattako. Tumutukuza Allah nga tumujja ku buno obukatonda obutono, ne tubeera nga tumutukuza ddala okumuggyirako ddala nti alina owooluganda oba omukyala atalina mwana yadde okubeera nga yazaalibwa. Kakasa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, muddu we era mubaka we, oyo yatugira n'amazima n'abeera ng'agalwanirira okubeera nga gatuukako. Tusaba Allah abeere ng'amussaako okusaasira ebyengera n'emirembe. Oluvannyuma olw'okutondaku Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wamu ne basahaba abakulembeze baffe baimaamu gye tuli abaatukulembera mu bulongoofu, ngenda kubeera nga twejjukanya ku musomo kugenda okubeera nga gukwata ku mazambi 5 amanene agasinga amazambi amalala 5 ge tumanyi. Tulina amazambi ge tumanyi agasinga obunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, wabula tugenda kulaba ku mazambi 5 agasinga gali gannewago. Amazambi aga5 ge tugenda okulaba mwe muli ebambi ebigenda okubeera eryokubiri, ery'okubeera nga okwenda ku mukaafu oba okwenda ku muntu gwe mwawukana naye enzikiriza, kale atali musiraamu, nga tuyita omujeemu oba omukaafu oba omukafiiri. Tugenda kulaba obubi obuli mu kintu ekyo era nga lyerimu ku mazambi agasinga gali amanene. Tena bagamba nti obunene bw'ezzambi bwe bunene bwa dhaabu mu maaso ga Allah. Ezambi erisooka mu mazambi ge tumanyi nti manene mwe muli okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okuzaaza Allah nga bwe tugenda mu nnaku zino eza Christmas zibamanyi obulungi nti Katonda agenda kuzaaliramu omwana. Okuzaaza Allah kubi nnyo okusinga obusamize oba okukola shiriki, enjogerako n'obulogo. Okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala kubi nnyo okusinga obusamize, okusinga obulogo.
amazambi agekuusa ku shiriki. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani mu Suratul Kahfi ngayogera ku nsonga eyo, yagamba nti kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Yagamba nti kyayitirira obunene, kigambo kinene nnyo kyeboogera kifuluma mu mimwa gyabwe nga bagamba nti Allah azadde omwana. Yabeeranga Allah ahadithi mpitirivu nnyo ku shiriki, naye ate okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi waffe Muhammad yatugambe tuqul, bagambe abantu abo huwa Allahu ahadu Allahu samad lam yalid wa lam yulad, tazaala era teyazaalibwa. Bagambe Allah ali omu, teri katonda mulala. Omuntu okuzaaza Allah omwana nga Allah yeetukuza mu aya mpitirivu, lam yattakhidh walada, teyeeterawo omwana. Aya mpitirivu mu Qur'ani nga Allah agenda atema ensonga eyo, tebagamba Allah azaala, bagambe Allah tazaalangako, talina mukyala, talina maama, talina sahiba, talina mukyala yena, talina ade omubeezi mu mirimu gy'akola nti yeetaaga omuyambi. Edhambi erisinga okuba eddene, edhambi njagadde okubeera nga tulabako leero nno, gyedhambi ery'okwenda ku mukaafu. Okwenda ku mukaafu kibi nnyo okusinga okwenda ku musiraamu munno. Bwona bwenzi zambi azina zambi ddene, wabula okwenda ku mukaafu kubi nnyo okusinga ku kwenda ku musiraamu munno. Ngenda okubeera nga nsinga okwonako n'okuteekako essira yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an mu Surat Al-Imran aya egenda okusookerako, yagamba nti la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliyaa min dunil mu'minina. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nga atugamba nga atwekesa, yagamba nti la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliyaa. Tafuula omukkiriza, tafuulanga atali mukkiriza, tafuula atali mukkiriza oba atali musiraamu okumufuula awliyaa nfanfe, mukwano gw'enfanfe w'oku lusegere, nga ffe abasinga obungi twabateeka n'awaka be bafumba nga si musiraamu. Ffe betufumbira n'osanga omuwala nga yeebiikiridde ne basumbuwa ffe baseeka, seeka kati nze ndi wano, olwo mbu afunye imaani, kati bba wange si musiraamu, kati sobola osalira abaana bange akiika, ayagala salira omwana akiika. Omwana atalina mu halaali ne bbaawe tewali na nika, nekye balimu kyonna kyonna kiri kya bwenzi, ayagala salira omwana akiika. Muwulira ekibuuzo ng'ekyo. Allah wano atugamba nti la yattakhidhil mu'minuna al-kafiruna awliyaa, titafuulanga omukkiriza atali mukkiriza, atali omukafiiri, okumufuula awliyaa min dunil mu'minina, amufuula enfanfe n'alekawo abakkiriza. Abasiraamu babeeraawo. Nagamba nti waman yaf'alu dhalika falaysa min Allahi fi shay'in, nti yenna akola ekintu ekyo talinaayo kantu konna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah mu aya eyo ng'agimaliriza yagamba nti wayuhadhdhirukum Allahu nafsa, Allah mwenyini yabeekeseza, wayuhadhdhirukum Allahu nafsa, Allah ye kennyini yabalabuddeko, akulabula. Allah yagezaako okwekesa ku bantu abo kubanga akusinga okubategeera. N'agamba nti wa ila Allahi al-masir, era eri Allah mugenda okudizibwa, akulabudde ye mugenda okudizibwa. Ensonga eyo nabbi yagamba mu hadithi, yagamba nti la tusahibu illa mu'min wala ta'kulu ta'amaka illa taqiyi. Yagamba mu hadithi eyo nti la tusahibu, temugezangako okukwana illa mu'min, kujjako gwokwana mukkiriza. Tugezangako okwana omuntu okumufuula mukwano gw'omufanfe. Wallahi ne bw'olimala ebbanga n'omuntu nga si musiraamu, ng'omwesiga tagenda kwesiga abadan. Gwe saawa zino labayo bamasheekha abasinga okukola ebijjulo
ne baana abantu abakafiri awo Museveni bagulawo mpozi Ramadhan bakola kyasibula abasiraamu bagenze muki abaseeka babeera ku lusegere nnyo kasaazi zino bali kufa ayogedde ki tasobola ye kwesiga nti oli musiraamu nga ebbanga limala nga oli musiraamu okujjako ng'omaze egenda waabwe ne bw'obeera nga gwe mukazi we gwamufumbira tasobola kwesiga nga oli musiraamu abantu abo tebatwagala nga ebbanga limala nga toli wanzikiriza yaabwe baagala nabooka yakasaazi zino bakuba omuntu yena babomu fe basookera kubakwata babirevu basiraamu baseeka bambala ku makanzu fe bakwata naye nga bo tebasobola kuwasuubirizaamu bo beesigangana wabula fe bebateesiga gwe ne bw'onaabeera ng'omwagadde otya kyangu nnyo okuvaamu ne bamuwa akasente kati ne wabanga abadde akwesi nagamba nti kwesi nankaaliwa seekaaliwa akuwaayo naye omusiraamu muno ayinza okutyamu nagamba naye empeeyo muganda wange njamuddawo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Basiraamu bangi osanga abawala bangi nnyo nga ye gwayita bbaawe Allah gwayita bbaawe nga musajja si musiraamu. Kino nkibabuulira ebyo by'ogamba mbu yangamba agenda kusiramuka teri muntu asobola kusiramuka ng'asiramuse ku lwa muntu n'awangaalira mu ddiini busiraamu. Kabeere mukyala juzi wano kyabadde wano eno mundeeba Haaji yawasa omukyala nga si musiraamu mukyala n'amulaga nti asiramuse bulungi azadde n'abaana muze yakuze kati saawa zino eno akomawo ewaka omwana omuto mu baana be yavaayo taata Yesu akwagala Yesu akwetaaga yasooka n'abeera nga ali pazodi omukyala gw'amazina y'emyaka ng'amanyi nti musiraamu ng'omwana omuto yamugamba yalinga agezaako okangula ku ddoboozi omukyala n'avaayo nagamba ssebo wano buli omu alina enzikiriza ye akkirizibwa okukkiriza enzikiriza ye. Haaji n'awulira nga kimulumye naye ng'ate omukyala abadde naye ebbanga ye kyakola yasibamu bye n'agenda n'amulekaawo naye nga lwaki otuka ku ddaala era abaana be bagenda okubonaabona omusaayi gwo abasinga obungi osanga omuwala anti kati nze tulina abaana kati abaana bange mbw abaana be. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu yasookera mu suratu munafiqiina ng'enaatera okugwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum mu suratu al-munafiqiina. Yabeera nga Allah ategeeza mu ssuula eyo ng'atwekesa n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah n'agamba nti waman yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasiruuna. Allah yagamba mu ssuula eyo nti abange mmwe abakkiriza la tulhikum amwalukum emaali yammwe tebawugulanga wala auladukum wadde abaana bammwe an dhikrillah kukujjukira Allah. Kuba mu maali y'obusika omuntu nga musiraamu kembeere nze taata wange nga si musiraamu sikirizibwa kumusika. Nabbi waffe Muhammad taata we Abu Talib bwe yafa bo ne Ali nga baasiramuka nga bali eri e Madiina era tebakomawo mu bajje bafune ku maali ya taata waabwe bagamba nabbi temugenze kufuna ku maali ya taata wammwe agamba nti edda oli si musiraamu tetumulinawo kantu koona omuntu nga si musiraamu tomulinawo kakwate tomusika adde ngo abadde n'ebyobugaga nga bingi tobirinaako era nawe omusiraamu singa oba ofudde atali musiraamu tasika. Naye saawa zino osanga abakyala bangi nnyo alina abaana naye nga abaana si basiraamu olw'okuba taata waabwe si musiraamu naye nga olaba mbu ayagala eddiini eyeebiikirira asaala ne bw'osaala bebyo bw'osanga n'ofuna obuswavu mugenda ku nnyimba ewammwe tena ogenda ne bbaawo kubanga si musiraamu ojja kuswala mu banno sobola kumwanjulayo taatawo
taata we yakunyigira ddala goba n'okugoba. Naye ng'ate abasajja abasiraamu bali wallahi omuntu obeeranga omwavu mu nsi muno eno, n'obeera mwavu nga tolina yadde 10 naye ng'olina obusiraamu. Obeera n'omusajja nga mwavu nga talina bino mumanyi sente ze mumanyi, naye ng'alina obusiraamu, okusinga okubeera n'omusajja nga mugagga naye nga talina busiraamu. Naye kenya obulamu bukuzitoowerera n'osanga oli nga musiraamu naye ng'oli bbaawe si musiraamu, n'ateekako enjiri mu nju naawe oli omuweebase, tojja kugijjako ye bbaawe yenayini nnyumba, teddeko bapasita basaba ku TV teekako byabwe baleekaana Yesu naye oli awo musiraamu, tolina kyakola naye ng'olowooza kikutuusa ku ddala ng'eryo. Juzi awo it was 2017 kyala gwe mwalaba gwe baakuba embooko yali ne ku TV ku Christmas, bbaawe ng'aleese embizi kugifumba. Ye bbaawo ate olina omugondera, osambukkiriza okubeera nga ogondera bbaawo. Kati abasajja bangi basiraamu abalaba n'olondamu oyo, nosanga abawala nga gwayendako si musiraamu, tamanyi na la ilaha illallah, tamanyi na kunaaba gusuru, n'omala ebbanga ate nga bagamba singa oba n'omuntu katugeze nga ffe abasajja omukyala nga si musiraamu, banga byomala ng'okyamwagalako nga weegatta naye, byonna byalwala ebyo byonna ebyo emisango gibalibwa ku ggwe omusajja omusiraamu eyenda ku muntu oyo. Era bagenda kubeera nga bakunywesa ebisaayi ebyo ebisirasire ebyo ebiva mu mwezi ng'agenze mu nsonga, ebbanga byomala nga mukyakwatagana naye nga mwagalana naye nga si musiraamu, ebisirasire ebyo byonna mujja kubeera nga babikunywesa ku lunaku lw'ekiyama nga babikunywesa nga byokya mu muliro. So bambi mbyekesa basiraamu bavubuka bangi mbwa ajja kusiramuka teseka njagala toza muwala wange shahada, mpozi girlfriend wange shahada, ne bw'onaamutuuza shahada okuggyako omuntu ng'asiramuse kurwa Allah era nze ema ntuuza mu shahada mubuuza kintu kimu kyekikusira lwaki osazeewo okusiramuka. Wangamba nti bange gwe njagala basiraamu tagenda kunzikiriza nga siri musiraamu. Kubuuza ekibuuzo n'ebibuuzo naye ngamba nti munnaye singa bbaawo yaba akuleka weddini ojja kugisigalamu oba ojja kugivaamu, anti biba biwedde. Kati oyo gw'oli kuwasa akwagalako lw'okuba nti akkiriza ddiini busiraamu lw'okuba nti bba omusajja, singa oba mukyankalanyemu kyasooka bye bosanga bijabyo bibi n'asola wali bihijabu n'asola wali biki byonna byobadde Qur'an n'asola busuuzi abisula busuuzi nga Qur'an tabimanyiye, kasooka kasutwalira agatabako n'asola biqur'ani byo ewamuwanga omuwadde mu laavu. Kati laavu eweddewo. Mbeekesa omuntu asooka asiramuke kurwa Allah, era omuntu bw'asiramuka asooka asome eddiini ya Allah then olyoke obeere naye, kubanga aba ategedde tawhidi. Bangi nnyo osanga ku mbaga mugenze kuwoowa, tuukaawo ng'ate omukazi gwe bagenda owa si musiraamu n'atoola shahada ne bamuwoowa, naye nga bamutooza shahada tamanyi na Allah gwagenda gwakkiriza tana kusoma kadi n'obusiraamu n'okusaala ng'agenda mu institution ate yawaggulu ennyo mu level yawaggulu ennyo ya marriage, bufumbo buli eri waggulu nnyo. Omala kusoma binene omanye otegedde Allah, otegedde okusaala n'erinnya okuyingira obufumbo, naye amaze shahada n'adda mu bufumbo. Kati abantu ebosanga omusajja n'ajja n'atandika okubeera nga basumbuwa ba imaamu, kazi aganye okusaala wamusanga mu muzigiti wamusanga asaala, wosanga ng'omukyala nga tasaala mu bimugobesa oba omuwa talaka temuliimu kyakusaala, kubanga wamusanga tasaala mpozi nga wamusanga asaala then n'akyuka n'alekeraawo okusaala. Awo tusobola okubeera nga tukkiriza talaka okubeerawo oba okubaawula mu mateeka ne mwawukana, naye ebbanga ly'omala nga wamusanga tasaala, nosanga omukyala n'akunyumiza sebo seeka bange tasaala biki nkole ntya. Kati okola otya olaba musajja si musiraamu n'olondamu oyo? Abasiraamu tebabalaba, musajja abasiraamu babeerawo oluusi n'okwagala nga ye ayagala, aye olw'okuba nti mwagala bino ebintu bya duniya binene, olaba oli alina ku motoka akuvugamuko ku sente agudde simu smartphone just iPhone nga guwenawena nga weewaayo n'omubiri gwe ng'oguwaayo n'omuyuwirawo omubiri, naye ng'oyuwirawo omukafiiri. Tabbi yagamba nti omukkiriza
takkirizibwa kubeera wansi wa mukafiiri. Naye basita baffe bameka ng'eyakuggyako embuzi si musiraamu, tamanyi na Allah, tamanyi na kusaala. Era nga sigenda kumufumbirwa. Okwenda ku mukafiiri kibi nnyo n'okusinga okwenda ku musiraamu munno. Tisitwendamu ku musiraamu munno, otayinze ku mukafiiri. Otayinze ku mukafiiri. Nosanga omukyala n'aguma, musajja si musiraamu, tamanyi byalidde, tamanyi byanywedde, oba ava kunywa mwenge n'aleeta eno ne weekuba kiisi n'amukiisinga. Naye ng'oli ava kunywa mwenge, ava kulya mbizzi, n'okiisinga naye n'akiisinga. Tokoma ku ekyo n'oyiwawo n'omubiri. Naye nga gw'oyiwirawo omubiri si musiraamu. Wallahi obusiraamu buli khaliya, buli wala nnyo n'ekintu ekyo. Mu surati Mumutahina Allah yabeera ng'ayogera ku nsonga ezo. Yayogera aya amateeka mangi. Yagamba mu aya esooka yennyini nti ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, nti abange mmwe abakkiriza temufuulanga abalabe bange n'abalabe bammwe bennyini ba mikwano gyammwe, temubafuulanga ba mikwano gyammwe nfanfe ab'oku lusegere. Yagamba nti tulkuuna ilayhim bilmawadda, nga mugenda gye bali nga mubalaga love, babajja gye muli nga mubalaga love. Waliwo abasiraamu nga mulimu abasiraamu abaali e Madiina nga bagamba bali baganda baffe abaali e Maaka, twava mu bo nabo baava mu ffe, biki. Allah n'assa aya zino, amateeka gaali g'amaanyi nnyo. Allah yagamba mu aya ey'okusatu, yagamba nti lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawma al-qiyama. Yagamba nti lan tanfa'akum arhamukum, tezigenda kubagasa enganda zammwe ezo, wala awladukum, wadde abaana bammwe abe mugamba nze kati omusajja minamu abaana 3 kati naakola ntya. Yagamba Allah nti bajja kubagasa abaana abo n'enganda ezimodula ezo yawma al-qiyama, kunaku lw'ekiyama. Wali aya kyagambye nti la tulhikum, tezibawugulanga abaana be mugamba abo. Abaana oba olaba abaana gwefuuse mugugu baleke, gwe abaana bakujje kukujjukira Allah, bakujje ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujje ku Allah kyakugamba okola. Abaana baleke odde eri Allah wenene. Allah ajja kusonyiwa n'abaana abo, waba walungamya ajja kubalungamya. Naye tulina abaana waka n'osanga amaka g'abahajjati, obwana buzze kusaala mu muzigiti n'owulira nga bakayita Peter, naye nga kali mu muzigiti. Kubanga hajjati mu imaani, muzzukulu we omwana bamuzaalamu waka, omwana bamuzaaliramu waka awo omuwala n'azaala akaana nga si kasiraamu. Nsanga ka John Magret mu maka g'abasiraamu, nako ne kalya ku mmere y'omusiraamu. Obusiraamu bwa njawulo n'ensonga eyo basiraamu. Nze mbakubiriza era nga mbeekesa nti okwenda ku mukafiiri oba ku muntu atali musiraamu weetali wanzikirizayo kubi nnyo n'okusinga okwenda ku musiraamu munno. Girimu ku mazambi abiri. Eryokubiri amanene okusinga amazambi amanene 5 ge tumanyi. Allah mpitirivu nabadde nga ndeeta ku nsonga eyo, naye sijja kubeera nga mpanvuya nnyo musomo olw'okubanga nkoona ku zambi eryo. Naye nga abasiraamu nze mbeekesa ne bw'oliba omwagadde otya, abasinga obungi abasajja abasinga obungi okuwa kibaagaza abo bangu baakutegula mukazi, kubanga si nti omwagala laavu, naye olaba oluusi ayambadde bubi, bambala obupale nga buli kimu n'ekyokungulu olaba buli kimu n'ekyomunda, amatama gali kungulu, buli kimu ng'olaba bulungi bw'oti, na kyotali mu kulaba yadde nga ayambadde nalina bw'ati ng'alinga ashowinze haserefu. Kati omuntu bw'ateeka ku disipule bw'atyo aba mwangu waakutegula. Kati abasiraamu osanga abasiraamu nga kyangu nnyo, kasoda kamu kalolekisi ng'ategula, naye ng'ali mu mazambi. Ati sigendamu ku musiraamu muno, tuyinze ku muntu nga si musiraamu. Omumala ba beauty, olaba obulungi kiwala kinyirira, ng'atwala amaviiri gali eri kimazi n'emyaka nga tekinaabanga nako yadde, tamanyi na gusulu kyeki, n'atwala butwazi waka. N'abawala bwe batyo, nabo olinga alinamu ku busente nga yeewaayo, naye nga yeewaawo omubiri, naye nga gw'ayiwirawo omubiri si musiraamu.
ate omuntu oyo ne wobanka tugeze ngo omuwasizza wallahi waba mushiriki tosobola kumujja kushirikiwe gwe mukazi yewe musajja omusanga alina amasabo ge yajja mutendegera tomanyi nti alina amasabo musamize tosobola kubeera nga omujjako ku masabo ge era ojja kubeera ogume ode mu kusumbwa baseeka kati bba wange nze mbanga byakola sibyendiko nze mba n'omusango walaba basajja balaba batabasaamu nobeera nga olonda mwoyo. Wallahi Allah yakuwa mu Qur'an yabeera nga akubuuza nti saakuwa amaaso abiri saakuwa amagezi agategeera agaawulawo otusobola kulaba nti ono musiraamu ono si musiraamu olyoka olonde mwoyo gyosumbwa ate bano baseeka abasigadde. Abasiraamu mbeekesa era ngamba beera nga mbeewaza okubeera nga twisiga abantu abo nnyo n'okubeera nga tubawasa. Allah yabeera nga atufuula abantu abo tubawasa mulinde asiramuke kurwa Allah asome eddiini ya Allah agitegeere ategeere Allah yaani olyoka omufumbirwe. Abo banywera naye tanabana kusoma ddiini gwe ogenze yatula shahada mbu bamukomodde n'oluusi nga sinamukomole ajja kukayangambye agenda akomola nobeera naye emyaka nyaga tanaba kukomola yawo nja kukomola nja kusiramuka n'ogumiikiriza n'ozaala abaana bali mukaaga kati mbu oyagala kuvaayo ng'osumbwa baseeka seeka afunayo ekiseeka kyonna kyonna seeka gwe oyagala agende ku muntu modulo ng'eyo seeka ki gwogenda afune omukyala alina abaana mukaaga abamukafiiri. Wallahi tuzuukuke. Ensonga ey'okusatu okutta omusiraamu omukkiriza oba omumanyi kubi nnyo n'okusinga okutta omuntu wa bulijjo. Madhambi amanene Allah yabeera nga atuziyiza okuyiwa omusaayi gw'abantu ogutakkirizibwa kuyuyibwa naye ate okutta omusiraamu omukkiriza kubi nnyo n'okusinga okutta omuntu wa bulijjo. Okutta omuntu kyo mazambi amanene naye ate okutta omusiraamu omukkiriza zambi ddene nnyo n'okusinga amazambi n'okusinga okutta abasigadde bonna. Lino edhambi eryokuna okulyazaamaanya oba okutulugunya abantu bo kyentegeeza famire yo gwe n'obeerawo nga famire yo gw'olyazaamaanyiza sitawo gw'olyazaamaanyiza muganda wo baana bo b'olyazaamaanyiza kubi nnyo n'okusinga okulyazaamaanya abantu ab'ebweru abantu ab'ewabweru bo olaba okulyazaamaanya kuno adhulumu dhambi ddene madhambi amanene naye ate okulyazaamaanya omuntu wa famire yo abantu baab'omunda kubi nnyo n'okusinga ate okulyazaamaanya bali ab'ebbali. So mbeekesa abasiraamu bangi nnyo nga temukwatagana famire naye nga bamulyazaamaanya zagundi yose mwagala biki naye nga gwe ovaako obuzibu luusi wamuli akasente ze akubanja kati wamufuula mulabewo wamulyazaamaanya oba hakki ye oba ttaka kati ate olw'okugambako nga wamufuula mulabewo. Edhambi lyengenda okubeera nga nsembyayo okuzuula mu ddiini kyengamba bid'a kubi nnyo okusinga ebyonna ebisigadde byonna. Abantu abakola bid'a abazuula mu ddiini abasomanga duweezo zibasoma buruda biki mawuledi ebintu bya bid'a ebyo kubi nnyo kyova olaba nze ne muzeeyi wange amanyi amugambira taata woba ofudde bibyo ebyokunganya abamashekhe bannange tugende tukusomera duwa tokisuubirayo duwazo zisome ng'oli ku nsoga ennazo nze kyensigazza kukusabiranga nze naye byemukolo gye mukola obusiraamu tebukkiriza bid'a. Omuntu akoze bid'a mubi nnyo n'okusinga okola amazambi gali amanene agasigadde kubanga okola obwenzi omanya nti nkoze obwenzi n'okola tawuba naye ate bid'a tomanya nti okoze zambi gwe olabanga oli ku busiraamu oba olabanga oli ku kituufu tokola na tawuba olabanga ali ku mazima naye ng'ate oli nabbi agamba nti bid'a kullu bid'a dalaala nti buli bid'a tebuli eyo bid'a nungi bid'a mpozi biki bid'a yonna dalaala bubuze n'agamba nti wa kullu dalaalati fi nnaari ate buli kya bubuze kya muliro so buli akola bid'a wa muliro naye omuntu akola bid'a ye alaba nga ali ku busiraamu alaba ddala nga ali ku kituufu ku mazima tabaamu na muli nti akoze ensobi ewa Allah nti oba yenene alabira ddala nga ali ku kituufu. So basiraamu mbeekesa bid'a
ekinyolabanga okinamu kyaka kikubuzaabuza sooka okibuuze, kisomeeko, noonyereza olyoka okikole. Waliwo babuuza ebibuuzo katiseeka bwemba nsiina mbuzi nemba n'endiga esobola okukola kusoma dduwa y'abafu, nogamba kati n'edduwa y'abafu gyabuuzaako teriyo mu Busiraamu. Mbakubiriza nga mbeekesa bidaa. Byenjogeddeko gamu ku mazambi amanene, agamu ku mazambi amanene 5 gendeese, agasinga amazambi ge tumanyi 5. Abagambye nti obunene bw'ezzambi bwe buzito bwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Sijja kubeera nga nsinzaawo ebigambo byange, nja kusigala nga mbakubiriza okubeera abeerinde ennyo obutakola bintu nsobi ng'ezo. Basiraamu mbeekesa okubeera nga tukwana abatali banzikiriza zaffe. Wallahi gumiikiriza, oba oli awo Allah anaakuwa omusiraamu. Funa omusajja oba mwavu naye nga musajja alina eddiini. Kisingako okuba n'omuntu nga sente ozirina naye nga tolina mirembe. Era n'emirembe tegibeerawo. Buli nabbi w'obeera nga oyawukanye ku nabbi kyabeera nga atugamba nti fadhfaru bidhati ddiini. Oba oyagadde byute yatugamba nti fadhfaru bidhati ddiini. Tebagamba nti funa omusajja nga musiraamu oba omukazi musiraamu. Saate kufunayo omuntu gw'olaba nga naawe akutiisa. Tiisa n'abaana bo naawe nga baba n'abaana bajja abakanga ate gwe wasiza. Wasa omuntu gw'olaba nga akusanyusa. Nabbi yagamba nti omukyala omulungi yabeera nga atugambako. Tumuwasa lwa Jamaali, naye Jamaali nabbi yabeera nga agamba ku mukyala omulungi. Oyo omukyala nga omutunulako n'amaaso go bw'oti ng'akusanyusa, akutebenkeza emmeeme, atebenkeza omutima gwo, n'otawankawanka. Naye osanga oli nga mufumbo, omukwata n'akawala k'abandi naye nga jasi obuzibu bwe buli mukyala tamusanyusa. Tosaana kutambulako naye, mukyala ali awo yenayina alinga kiggwo, tunulako ayagala wakudduka, amutiisa newajja atiisa n'abaana be. Kati nabeera nga ate asigala ne bali abalaba abalungi, kazi ono anyiridde n'ayenda. So funa omuntu olaba nga wonna tunulako bwe ajja kutebenkeza, okuuma obwerere bwo. Olaba akusanyusa, akumalira, bonna olaba nga ye abasinga. Gezaako ekyo. Then gumiikiriza hata ojja mufuna. Bantu bangi bakyagumiikiriza. Bantu bangi omuntu asobola okugamba yinseka naye lwaki nga gwe oluddewo nnyo naye ng'ogumanyi kyoyagala. Tunaba kulaba muntu akutebenkeza maaso, jafuna omuntu ng'asigala okutwala butwazi muzina, takusanyusa. So Allah yatubeera nga atuwa amagezi n'atwekisa n'atugamba nti dhalika hukumullah, okulamula kwa Allah. Wali n'atugamba nti uhadhirukum Allahu nafsa, Allah mwenye abeekesa. Wallahi funa omuntu nga musiraamu. Togezaako okufuula muntu nga si musiraamu nga ye mukwano gw'omufanfe, otuuke n'okumubulira ebyamagero, otuuke n'okumweyambulira weena. Kubanga abantu abo tebatwagalangako. Era nga gwe omanyi ng'ogasa nti tebatwagala, nikigwewo ku Busiraamu olabe. Nga nammwe mulaba abamu tebabaagala, si nti tulina kubafuula balabe musange kuba, musange lwana, yomba vuma sooza, tomubuuza, nedda. Tweyisa bulungi gye bali. Naye si kubafuula mukwano nnyo bali baawulira ab'omunda ennyo. Kubanga ojja mubulira ebyama byo, yagenda okuwaayo mu kkomera. Akuweeko n'obujulizi, amuwa akasente agambe nti nze ogundi akwegana simulabanga nako nga mukoze endagaano nga ye mujulizi ku ndagaano yo. Agambe onaku sirinawo, oba nali ntamidde, simanyi ne binakola. Yakwegaane mu kkooti oswale babeere nga bakusinzisa omusango. Naye nga gwe wamwesiganga mukwano gwo. So bantu bakyuka buli kaseera abo. Weesige musiraamu muno, ye ajja kubaamuuko okutya agambe ekituufu wano ku nsi muyiseko naye wa Allah njamuddawa. Nedda kanjogere mazima, ayogere amazima. Oba ofumbirwa gezaako bambi. Osanga oli nze bwenkyanze bwenfuna atali musiraamu. Gumiikiriza, saba Allah. Abagamba Allah buli musajja kika kya musajja akirina. Oyagala mukafiiri amuyina, oyagala musajja nga musiraamu amuyina, alina sente amuyina. Allah buli kimu akirina. Omukyala mulungi amuyina. Tulaba tugumiikiriza, gumiikiriza ofune kyoyagala. Nabbi yagamba nti inna nasra Allaha ma'a sabru,
Timazima okutaasa kwa Allah kuli wamu na gumiikiriza Allah agy'akuwa ky'oyagala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.